po jako akawuwo. Kyengera Town Council enguze yitiridde wano Parliament y'abantu bitano bwe betuula fa bekyengera ensanvu mu ababiri lwaki tetutuula. Bakansala bakiikira abantu mu Town Council y'Ekyengera mu Gombola Ensangi mu district wa Kiso bakedde kugumba ku kitebe kya Town Council eno nga balaga obutali bumativu bwabwe era nga bagala okumanya ensonga lwaki enkiiko za kansa eno tezikyatuula. Bakansala bano bagamba nti okuva lwe balondebwa tewali kintu kyonna kye baali bakoze nga n'abamu balumiriza Town Clerk owa Town Council eno Mwasanje Stephen okubeera mu lukwe olw'okubalemesa okutuuzanga enkiiko wabula nga baweze nti si baakupondooka. Entuula zaffe zituyiseeko tuwulira amalala magombolola amalala Town Councils endala bo bakola naye ffe tetukola ffenna bannaffe baliko obulemu batutaddeko amaaso mangi. Town Clerk agaanye okutuuza abantu abala batuula naye ffe tutuula twagala enkiiko zitambule n'abantu abatutuma balina obulumi bagatako okukola emirimu gigaanye. Oba batukuba tiyagaso kyonna kye bagenda okukozesa tugenda kubeerawo naye nga ensonga eziruma abantu ze twagala tutuuse. Bano basabye nti emisolo egigibwa ku batuuze gimirire bunnambiro olw'ensonga nti tebamanyi kintu kyonna kizikolebwa mu nsimbi zisoloozebwa mu misolo gino. Twagala giyimirire kubanga basoloza omusolo tetugugoberera tetugulondoola. So Town Clerk yalondebwa gavumenti nze abantu be bannondo omusolo we gunaabula zaali questionable. Wano poliisi okuva Ensangi etuuse bano ne balagira okwamuka ekifo kino ng'egamba nti tebeewadde mabanga mu ngeri y'okwetangira ekirwadde ki COVID-19 nga wano bavudde kalumanywera bano ne batandika okuwanyisiganya ebigambo ne poliisi. Omusirikale bano abalagidde okwerondamu abantu 3 batwale okwemulugunya kwabwe okubadde mu kiwandiiko mu ofiisi ya Town Clerk nabo kye bakoze era nga bano oluvuddeyo bategeezezza nga ku bbalaza ya Sabbiiti ejja bwe balina okufuna okuddibwamu okuva ewa Town Clerk nga singa tekikolebwe bakulaba ekiddako. Tumaze ogiwa Town Clerk nakumane tukomawo wano omukubiriza wa kansa eno Nsubuga Joseph agamba nti bakansala babanja ensimbi zaabwe za myezi 2 wabula ngono yeebuuza ekikolebwa abalondoozi b'emirimu mu ofiisi ya Town Clerk. Kubanga ebimu ku bituluma tubanja kansa yasookera ddala tiyatusasulwa ne tubigumira. Ekirala kansa egamba amateeka gagamba nti luvannyuma lw'emyezi 2 tulina okutuula naye tulaba giweddeyo naye twayogedde n'omukulu atulaga nti twakatambula omwezi gutya gumu. Bakansala bano bagamba nti ne mu kanso gye basookera ddala okutuuza bannabwe balubatu be basobola okufuna ensako yaabwe nga abalala tebaafuna bwe bato ne bavumirira ekyokusosolanga mu bakansala abalina okusasulwa. Batula mu kanso yasooka tumanyi nti bw'otula mu kanso oba olina okusasulwa ka allowance naye tebaafuna ssente abamu ne bafuna. Kino kirimu nti omugezi yali aba musiru n'akola ki n'aviira yaawo so nga abantu ayo abatuma okuva ku ground esawa yawe twogera naffe fenyini ku district tebatuwanga kaadi eziraga nti oba oli kansala ne boogera mu kitongole kyabo bagamba kaadi eruwa nga yakusakira abantu oba tebakutegeera okuleka abantu abakutegeera bokka. Meeya wa Town Council eno ey'Ekyengera Mathias Walukaga awagidde ekikoleddwa bakansala okulaga obutali bumativu bwabwe bw'ato n'asaba abavunaanyizibwa ku by'ekikugu okweyambisa enkola eya Zoom balondenga obukiiko okusobola okunyweza bannakyengera ate n'enkulaakulana mu kitundu ekyo. Bakansala ekiwandiiko kye bakoze ndi nabo ndi ku sayidi yaabwe olw'ensonga balondebwa bajje baweereze Kyengera Town Council. N'olwekyo twetaaga okulonda obukiiko obuddukanya emirimu kati tulina wa finance tetulina wa works tetulina wa social services kyokka financial yakola ki yatandika kati mu ne executive nina nayo kugikola ki ogironda kati mbudde buno office yange emenyeka. Ye Town Clerk Mwasanje Stephen tetusobodde kumufuna kutangaza ku nsonga zino ezimwemulugunyizibwako. Kanyike Kevins yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Lwaki taliwo wano kulwanirira naye bantu? Yekwese lumu ne Town Clerk. Town Clerk taliwo